Mu kubuulira kwe, Reverend Father Dennis Kibalama asabye abakkiriza okubeera abagumiikiriza ate abamalirivu kubanga kino kireeta obuwanguzi. Abawadde ekyokulabirako ekya Judy Mbabaali eyali omugumiikiriza ng'ate mumalirivu kubanga abantu baamwogerera ebigambo bingi kyokka n'alemerako nga n'olumu baamugamba nti bamugula mu kalulu ka 2011. Kino kyaddirira Judy okuggyayo omusango gwe yali aloopye omumyuka wa pulezidenti nti yamubba obululu. Tutirimuka tuggwa mu maanyi byana okukkiriza andi bagamba obwatu obukola ki omukulu ono munansomye okumuddingana naye nsuubira wano ebiseera bwe yafuuka ekyokusekererwa naye teyaggwa mu maanyi yeesiga Katonda yeesiga abantu bonna tebamwenamu obwesige era ensonga lwaki olwaleero azze okwebaza ekyo. Amiina. Judy Mbabaali annyonnyodde olugendo olwamuleeta okwesimbawo omuli n'okumukakawo okwesimba ku kifo kino kubanga ye yali ayagala obubaka bwa palamenti. Ng'era ne wano abantu baamwogerera ebigambo bingi kyokka n'alemerako paka bwe yawangula akalulu kano. Abaddipi ng'ebwennaku ndowooza nga 6 nominations zibeerewo. Nominations z'abamemba ba palamenti zaaliko maaso naye nominations z'abachairman b'eyo si 5 nga zigenda kubeerawo ng'enkya nga tumaze n'okufuna agenda okwesimbawo kweyo si 5 batuyita Dr. Kakungulu ku dipi tiketi nga nze nga commissioner of courts nze mulayiza n'omulayiza maagi awo nga bakubira essimu bakulembeze baffe ab'e Masaka bakulembera owekitiibwa Mpuuga abo nali Munnamayanja Florence ne mukyala Kabanda kati bamemba ba palamenti ne bagamba nti kumwetaaga bwezi okumpisa ekiro lwaki nti jangu bwentuukayo butopiki ebintu bino bibalimiza bimukunnyonnyola lwaki neebaza ne bagamba nti omusajja gwe balayiza Kakungulu Dr. Shannon ndowooza afunye abamutiisatiisa akatutenye kitagenda kuvuganya nomination zakya naye bwe tutuludde tumuddemu n'abantu bano bonna abatudde wano nga baddiponda babayise bakuŋŋaanye kuba balina okusalawo balina ekizibu tebalina kanza ne bagamba nti gwe ogenda okuvuganya kubakyamaanyi waesifayo. Ono agamba nti kati yessira agenda kuliteeka ku bya bulimi ebyenjigiriza wamu n'abavubuka okulaba nga Masaka etumbuka kubanga ebadde zzennyo emabega olw'abakulembeze abataakoledde bantu ne babaleka mu kukaaba ssaako n'okubonaabona. Masaka ebyenjigiriza bisebengeredde naye ng'olaba nti okusebengerera kuva ku kubeera nti tewali musinzi na inspection nga bwe kyabeeranga edda n'olwekyo ebintu ebitugenda bitunuulira nnyo naddala mu masomero aga primary kubanga primary omwana bw'afuna omusingi omulungi afuuka w'amaanyi eno mu maaso. Ekintu ekirala Masaka tuli balimi abantu b'e Masaka be baalisanga Kampala n'ebitundu ebirala naye kati ogenda okuwulira nti amatooke gava Mbalala amatooke gava Kabaale n'olwekyo tugenda nakwataganya edda ne ministry ya agriculture n'abakulu abalimisa ne Makerere University okumanya ettaka lya Masaka eryali egimu lyabaaki. Kyokka ono ategeezezza nti bamaze okusaba gavumenti okukola oluguudo oluva e Masaka okudda ku mwalo e Bukakata kubanga lubi nnyo ate nga ku mwalo guno wavaayo ensimbi nnyingi eziyamba disitulikiti eno wano ye n'omubaka wa Bukoto East Florence Namayanja we baweeredde gavumenti salesale wa mwezi gumu okulaba nga bakola oluguudo luno singa terukolebwa bagenda kulwebakamu. Abantu tebakyasala n'ebyennyanja tebikyavaayo. Bukakata ogwo omwalo mukulu nnyo naye oluguudo olwo lukutte emyaka n'ebisibo. Namaze dda okunoonyeza n'enkizuula nti ssente gavumenti yamala dda okuzeewola ezikola oluguudo. Kati twebuuza lwaki oluguudo tetukolebwa. N'ekyo nakwataganya edda ne mukyala Namayanja akwatibwako ekitundu ekyo tusobole okulaba nga oluguudo olwo lutandika okukolebwa. Era bwe ginaawera emyezi nga giigi nga tewali kikoleddwa twakkiriziganyizza dda nze ne mukyala Namayanja tugenda tufune obuliri n'emikeeka n'abantu baffe oluguudo tulusaleko twekalakase n'abantu kubanga gavumenti lwenaawulira nti abantu b'e Masaka beetaaga oluguudo olwo era luyimirizzaawo nnyo ebyenfuna.
Ono mu kwebaza kuno abadde wamu n'emikwano gye wamu n'ab'omu maka ge era nga wano wasinzidde ne yeeyama okulaba nga ayamba buli muntu yenna ku nsonga z'amateeka.